abasumba abava mu kubuulira enjiri y'amadda ga Yesu Kristo ne badda ku ssente nendaba abadda mu kuvuma bannaabwe abatandika okubuulira emizimu ng'ate ffe twetaaga kwekutulako. Actually kino ekintu kankitereezeemu. Toteekeddwa, Bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Yes. Amanyi ebitono anaabu. Ndowooza akatambi ako kensoose okuteerayo wandibanga ate okalabye gwe atamanyi kubanga ensonga ozirabira wala ngenda kubanga nkuyamba ngezeeko okubanga nkuyintapulitingira ebigambo by'omukulu oyo. Mulina mu maaso awo ngenda kubanga ate nkuteerayo ka vidiyo ke olabe ebigambo nga wabyogera. Okusinziira ku mukulu oyo ye agamba agenda emagombe buli luvannyuma lwa nnaku 2 era ekimutwalayo kukyekinga kulaba basumba ki abaliyo, biki ebigenda mu maaso eyo Mukama byamulaga, bannabyabufuzi ki abaliyo. Myaka akatambi kensoose okuteerayo woba tolina kubikulirwa kw'amaanyi tosobola bitegeera, naye nze ngenda kukuyamba, saagala ate oyombe okusinziira ku bigambo by'omukulu oyo. Agambye nti alabayo abasumba emagombe. Ekisooka ababuulira prosperity, enjiri eya Kiyoole kikwate nawe wandibanga obamanyi. Ayogera baggwanga Uganda ate ayogera abasumba abakyaliwo, tayogera mbu ku basumba abafu, basumba abakyaliwo. My interest eri wano abasumba mbu abeevuma ennaku zino ate tubamanyi nti kwe kulyani waliwo entalo wakati wa Ssenyonga, Kayanja, Kiganda, Bujingo n'abasumba abalala. Mainly abo abana abe basinga okubanga bakola ki abeevuma. So omukulu oyo agamba gye bali mu geyeena. Kati kasembezaayo bano we Mutundu agenda agamba gowuliddeko agamba Mutundu mukulu ayita wala era mu maaso awo ngenda kuwa ka interview nga interview agezaako okumusokoola abeeko erinnya lyonna lyayogera naye n'agaana. Naye kakati okusinza ku ffe abalabira ebintu ewala ffe tumanyi kikyaba ategeeza ate mutuufu for his own life kubanga tosobola kumala gakubawo bigambo. Interview abo baagala kusuula busuuzi bantu mu buzibu ate ono. Kakati agamba n'ababuulira abantu emizimu mu kifo ky'obabuulira enjiri mbw abo nabo yabalabayo mu geyeena. Awo ewali obuzibu awo mbu n'ababuulira abantu emizimu ng'abali badde bababuulira njiri nabo abalabayo mu geyeena. Mu comment section gwe njagala ompe answer. Saagala kubanga ntankula lutalo wano ku social media naye akankuteereyo omukulu ono olabe ebigambo bye. Saagala kumuba bigambo mu kamwa. Mu ddakiika zijja kubanga 6 ate tukomewo tusobole okuba nga tweyongerayo. Wennaku emagombe yangamba actually ennaku 2 emabega bino ebigambo abalifu nnaku 2 emabega okuva emagombe. Yes. Okyali mupya olw'omukaaga n'olw'essande obadde magombe. Nagenda emagombe kitegeeza nnaku ziyiseewo nga mmeka eya abali ku gurupu yange Jango Jalaalo abali ku gurupu yaffe eya Local International abo bo baawufunadde obubaka buno wakava emagombe ennaku 2. Yes. Musumba leka kunzisa mamiima sinabirizoka naye nze ngende magombe obutasukka obutawera nnaku nyingi n'ogenda n'okyekinga ebiriyo. Nengendayo sigendayo lwakwagala kwange naye mba ndi awo nga Katonda nsindikira malayika obanga nsindikira mwoyo mutuukirivu nengenda. Kakati sooka otuwa amasuge wakajja emagombe kubanga ne Lwomwa omukulu w'ekika ky'endiga twakamuziika. Naye ndowooza ye Anfule ono muganda wa Kamiliyoni yakusanze ovuddeyo ojja kumutubuulira ng'okomyewo. Tenyinza okubagamba Mukama ndage ekyo kyayagala ndabe. Amiina. Kyatayagala ndabe era tokiraba. Kakati we nagenze magombe mulundi guneeno nasanzeeyo abantu nga bali biwowongole. Yes, biwowongole. Ng'abantu abo be nasanzeeyo magombe
mulimu abasumba, mulimu bannabyabufuzi abanene n'abakulembeze abanene. Bane musumba wange yiga omulabyeko. Nedda nze siina sitandi uyu musumba muganda wange wamulabyeko. Nedda taata saagala kwogera ku linnya lya muntu awo banange etandise okuva mu njiri. Emagombe wali okubuulira enjiri okuddamu okulokokwa oba tekukyaliyo? Nedda wakasitoofa omukisa guba guweddeyo. Kaakati nalabye nasanzeyo abasumba Mukama byatuma okubuulira amadda ga Yesu Kristo, abantu abalyowa emyoyo n'abasanze Magombe ng'ate balamu bakyali era eno ku nsi naye ate nga ne Magombe gye bali. Nga bali ku nsi kuno? Ekyo nno kikyasinza okuneewuunyisa ne mbuuza Mukama lwaki ndaba bano abantu bali Magombe ate nga balamu. Mukama n'aŋŋamba nti abantu abo bakkiriza okuweereza ekibi, ekibi nekibatwala nekibalipuleesingako abantu abalala. Ebiseera ebisinga obungi kwezika ekizampa etegerekeka kubanga gobeerako nyere bannabyabufuzi nosanga omuntu nga azze ng'ayogera amazima naga nti ngenda kukolera abantu bange enguudo ng'ate gayogera ge mazima olaba ge mazima era bw'atuuka n'atandika okubeera ng'akola naye eddakiika ntono nnyo omutima gwe ne gugenda n'abeera nga takyali ku ekyo olwo amagombe gamubbye, olwanga amagombe gamaze okumubba. Omuntu ajjanga mulungi mu ntebe n'atandika okufuga n'ogenda okumaliriza ng'alemeddeko siina gye ndaga nga tolaba ebintu byakola. Olwo amagombe gamubbye, tebirindyo olwo amagombe gamubbye. Pulezidenti waffe gyali Magombe. Nedda taata saagala kuva wano eno. Pulezidenti omutya ye saagala siina muntu yekna engeri gyalemeddeko ku bukulembeze Magombe teyatuukayo dda. Buli muntu mulispektinga nga bw'ali. Nedda nzibiraako pulezidenti bw'oba omulabe Magombe ombuulire. Sigenda kwogera ku muntu naye njagala gwa maaso go bino ebigambo si bonna nti bagenda bitegeera era bangi ku bo babivuma ate abalala babitegeera ne babinnyonnyoka. Akati oyo akitegeera agenda kulaba amanye nti ddala oyo lw'obuuza gy'ali oba taliiyo. Bannabyabufuzi kyabanene boolabyeyo? Saagala kwogera ku nnabyabufuzi yenna wabula njagala kwogera nti eri bantu buli munnabyabufuzi omubbi amagombe gamumira dda. Kati buli munnabyabufuzi gwe tulaba wano omubbi amagombe gamumira. Awo enkubuuliza nti Pulezidenti Museveni gyali oba gyakyali wano? Bayibuli egamba nti bukulembeze kutava eri Katonda. Naye nabo bwe balonda abali emagombe nabo balondebwa Katonda. Enjawulo weeba tugenda okumaliriza ng'abantu batandise kukola byabwe bye baagala. Bwe batandika okukola ebyabwe bye baagala ng'amagombe gabatwala. So ekyewuunyisa mulundi guno eno kyenjagala okugamba abantu Mwoyo Mutuukirivu yaŋŋambye nti kanga ogenda ogamba abantu bange ebigambo bino eno. We natuuse nasinkanye bannabyabufuzi nensinkana abasumba nensinkana abantu abalamu betumanyi baserebu abalamu betumanyi nga bali ku nsi bayimba ninge baatuukadde Magombe. Kakati nembuuza Mwoyo Mutuukirivu nemubuuza kiyinza kitya okubeera nga bano abantu tubalaba balamu naye ate ng'ate emagombe gye bali. Kati mu bwangu obw'ekitalo nembalisaamu nendaba enjawulo endaba ey'enjawulo endaba teragiraba abantu abatera okufuna profesa afuna obunnabbi ku bantu eyo endaba wetyo teragiraba nendaba nga abantu abo bali bwereere. Kati oluvannyuma ennyo ne tweyongerako mu maaso nendaba emitima egy'abantu nga naye buli mutima guliko ekifaananyi kyagwo n'ekiwowontole kyagwo nga kirimu nekijja nekigudde emabega waagwo. Nendaba bannabyabufuzi nendaba abasumba abaava mu kubuulira enjiri y'amadda ga Yesu Kristo ne badda ku ssente. Nendaba abo abadda mu kuvuma bannaabwe abatandika okubuulira emizimu ng'ate ffe twetaaga kwekutulako. Actually kino ekintu kankitereezeemu. Toteekeddwa Bayibuli egamba nti amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Amanyi ebitono anaabuuzibwa bitono. Kakati gwe gy'osomera kawuula gy'osomera simanyi bannamuzinda yentuumo y'ebibuuzo gy'ogenda okweyongera okweteekako. Kakati nasinkanye abasumba abo abanene nembuuza Mukama ne mugamba lwaki abantu banene bali mu ggeyeera nga tebaweereza ate nga balamu. Olwo mubalengera eri wansi? No, nga bwe tuba tukkirira nagamba tukkirira oluusi obeera olabanga Ambuye mukulu oyo obiwulidde asagala kubanga ate mbiddamu
naye nze wale yange eri wamu oba obutakanya bwange naye buli mu nsonga ze. Ekisooka kubanga agenda Magombe oluvannyuma lwa nnaku 2. Interview omulayi naye we yeewuunyiza n'agamba oluvannyuma lwa nnaku 2 ogenda Magombe. So I don't know nkolagana ye gy'alina ne Magombe eyo because kwa Katonda akutwala eyo for purpose era n'abaako byakulaga obibuulira abantu. Naye gwe kibanga oluvannyuma lwa nnaku 2 gw'ogenda awo neekangamuko. Ekyo kye nsobola okwekanga ngamba omukulu ono byayogera sibibuusabuusa olwa statement eyo. Wabula oluvannyuma lw'ennaku 2 it is a must nti ogenda. After every 2 days ogenda underground. Ekyo nga nkyewuunyiza ddala. Katonda system gy'akolamu ebintu bye tosobola kukola naye contract nti agenda kutwala after every 2 days. So awo nsobola ofuna obutakkaanya naye olw'ebigambo byayogedde eyo statement gy'asooseza sikkaanyiza naye. Naye ebintu ebimunyiza okukkaanya naye abapoliticians bonna almost bo amazima baatwalibwa dda. Magombe gabalira ddala. Tewali kubuuza, tewali awowo nzikkaanya n'ebigambo by'omukulu oyo kubanga abapolitician bo tebali safe. Era lwakwaffe tetwagala kudda ndotandika kumentioninga amannya naye nga ekyaddala abapolitician nabana abali ku ntikko bano bemulaba abavuganya abaagala entebe z'eggwanga lino. These people tujja tubagamba these are the same people. Abavuganya ni gwe bavuganya, these are the same people spiritually. Atewali njawulo. So nze sirina na budde bwa politics kubanga abavuganya ni gwe bavuganya bali mu nsi y'emu. So ekyo ky'omutuufu nnyo. Emirundi 10 awayogera ku njiri ya prosperity yo amazima yeesusse mu ggwanga. Abasumba okuba nga ate abagibuulira basumba bali mu kwekkusa. Bavuga zi Mark X, bavuga zi Range Rover, ate nga endiga ze basumba bo zo spiritual ezakona, financial ezakona n'ebintu ebirala tezirina magenda. Bo bali mu byabwe nnyo ate enjiri ya Mukama waffe bagifula bizinesi. Awo omukulu nzikanya naye ekintu ekyokubiri kyesobola okuba nga ate nyinza okuba nga sikkaanya naye 10 ku kinnaakyo. Bano abasumba abeevuma bano sisobola kukkaanya naye nti somehow ndi 50-50 ku nsonga ze kuba tazirambuludde bulungi naye okusinziira nze ndaba gye ndabamu ebintu nekyemmanyiko ekitonotono. Nyinza okukkaanya naye 50%. Bano abasumba abeerumaaluma abasinga bawambe baatwalibwa dda. Abamu tebamanyi nti bawambe naye nga ebyaddala abasumba abo abasinga bawambe bye bakola tebabitegeera. Bawambibwa emyaka egiwerako emabega. So yandibanga mutuufu somewhere olw'ensonga ezimu ate endala. Kakati wano wenfunidde concern nti n'ababuulira ababuulira emizimu mu kifo ky'okubuulira enjiri y'ebwa Katonda mbwe abasumba yabalabayo ate bakyali ku nsi bakyali balamu. So awo ngenda okuba nga nange nkulekera ekibuuzo olowooza yandibanga ate agamba musumba ki era kuwadde ekyawandiikibwa nti amanyi bingi alibuzibwa bingi. So gye bakoma okusomesa emizimu gyonna n'ogiyiga nabuzaana namuzinda musooke vuma wamaala simanyi biki byonna n'ogitegeera ekitegeeza ojja kubuuzibwa bingi nnyo ku ebyo bye bakusomesa. So okola alinga alina waasonga lwakubaganya okwogerayo. Mwagadde amagezi gakozesezza kubanga abantu bano bayitaviwa baagala nnyo tusuula mu butego, baagala nnyo tusuula mu buzibu. Ajja n'akubuuza ebintu naye nga ye ayagala kubanga sitole ye evaayo atafudde ku sayidi yo. So omukulu mwagadde ago amagezi agakozesezza okubanga he doesn't mention anyone's name. Ekyo kintu kirungi nnyo. Yandibanga agezaako okubanga omusajja wattu yeewa self defense which is good okubanga ye protectinga
naye fe abamu twakoowaakoowa dda tutukesa ne tugogera obulamu twabulekera Yesu yamanyi ebinaatera okuba nga tebidira. Ndowooza emboozi sitole kale paati ey'okubiri nja kuba njikuleetera olunaku olw'enkya mukulu oyo ebigambo byayogera. Naawe ojja kusengejja olabe oba amazima mulimu omulamwa oba temuli mulamwa. Nze nasengejjeza ebyange era nagambye nalabyemu ebifu nendabamu n'ebituufu. Kale njagala mwegendereza omulembe guno okwolesebwa kwo akugenda kubeera kungi nnyo, amagombe gajja kwogera nnyo ate n'eggulu lijja kwogera nnyo, naye ate eggulu olusi bye linaayogera abantu tebajja biwa matu, bajja kuba batwaliddwa enjigiriza eyo gye baagala okuba nga bakola ki, gye baagala okuba nga ate bawulira. Nze ekinsanyusa era kyemmanyi okusinziira ku bye naayitamu kyemmanyi nti Esani agenda kukwata kitimba ayoole buyoozi. Let me tell you, niwe balijja ne bababulira sitole zonna ez'emagombe, niwe balijja ne bababulira sitole zonna ez'eggulu. I'm assured Esani agenda kukwata ekitimba ayoole, agenda twala bangi. Lwaki? Newoowulira sitole ezo naye n'otawuliriza sayidi ya Bwakatonda. Tulina abantu nga bo banyumirwa kuwulira ga sitole ago gokka. Newe sitole yange gye nabagamba n'owulira eyo yokka n'otanoonya Katonda, Sitaani agenda kukuba, Sitaani agenda kutwala. Okitegedde? Jjukira wali kati oba obikuddwa mu nsi y'ekizikiza otandise okuba nga obitegeera. Kati oba tolina defense nga towulidde na njiri ya Bwakatonda, bangi tebagala wuliriza njiri, bangi tebagala wuliriza kusomesebwa okw'Obwakatonda. Nti tulina kukola wetuti tebagala biwulira, bagala kuwulira kimu sitole, nengenda emagombe nendabayo omusumba waati, nengenda emagombe nendabayo omunabifuzi waati. Ebyo bye baagala owulira, naye tebagala kuwulira njigirizibwa y'Obwakatonda. Bagala kuwulira omala budde era Sitaani agenda kusena. Nyamu ashuwadi agenda kukuba watali na kubuuza. Ebyo bisitole birungi, n'ebirungi ng'otegedde Katonda biba bijja kuba nga ojja kufuna just okubikulira engeri y'okubikubamu, engeri y'okusabamu, naye okuwulira ebyo byokka nga totegedde Katonda, Sitaani agenda kwata kiwedde. Kale ndowooza kambasiibulire wano Alinisa Hotel mu kibuga Jinja ayitayo. Olunaku olw'enkya ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Olwaba bukuzibyeko ejjinja totawaana, genda wali ku Iganga Road, ebisulo 2, double single family n'ebintu ebirala birungi nnyo. Tujja kuba omukulu tujja mukomyawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Nze nkuteerayo vidiyo naawe ompe view eyiyo. The view yange angikuwadde, ebintu byonna sibikkiririzaamu. Baagaliza akawungeza akalungi nalo nga badde okuba nga kukwatira ekifaananyi, beere bulungi, mweraba.